Weewaawo katubambage n'ekitundu kyaffe kisookera ddala era nga sabbiiti eno olunaku lwabadde lwaggulo bannayuganda baakubiriziddwa okugoberera ennyo enteekateeka za gavumenti z'ebeera etaddewo okulaba nga bannayuganda basobola okweggya mu nvuba z'obwavu. Bino nno byonna byabadde wali ku kitebe kya Opportunity Bank bwe babadde nga basiibulula abasiibi era nga wano business officer waabwe yavuddeyo n'ayogerako eri abasiraamu n'abagamba nti kya nnaku nnyo kubeera nga bakyasobola okubeera nga beekubagiza olwa bizinensi ezaafa mu biseera bya COVID-19 ate nga ssente mu banka gye ziri zitudde zirinze bazeewola. Bajjajjaffe baalugera nti okulinaana omukulu ataddiza waakiri olinaana omuti ogujjudde empumbu ne gukuyiranga ku mpumbu. Bw'etyo ne Opportunity Bank evuddeyo neddiza bakasitoma baayo bwe bagabudde ekijjulo wakati mu kusiibulula abayisiraamu ng'akabonero ak'okusiima era ak'obwa Sseruganda eno ng'ebagabulidde wali mu maka gaayo e Kamwokya. Amos Bona ono nga ye Chief Business Officer alambuludde lwaki basazeewo okusiibulula abasiibi. Twasazeewo ng'ekitongole okuyita bannaffe abantu be tukoze nabo emyaka 28 abasiraamu batuyambye nnyo batuwagidde tukolakulanye nabo naddala mu bibiina babadde nnyo basinga mu kukulakulana oba omanyi banka yaffe ebeera nnyo mu bibiina tukwatagana mu SACCOs, BSLS n'ebibiina bya bulijjo. Kati olwaleero ng'ekitongole twasalawo buli mwaka mu biseera bya Ramadani tunafunangayo olunaku lwe tulayitanga bakasitoma baffe n'abantu mu kitundu mwe tukolera ne tusubuluka nabo naye okubeebaza naye ekikulu ennyo kyakubasiima bannayuganda bangi bizinensi zaabwe zaayonooneka olw'ekirwadde kya COVID-19. Amosi abawadde amagezi. Bakubiriza okujumbira enkola ya Small Business Recovery Fund. Kati banki eno ne gavumenti baateekawo ensimbi za kuyamba bizinesi ezagootaana. Bw'oba olina bizinesi yayonooneka yafunamu obuzibu olwa COVID, jangu esente ezo tuziwera ku magoba ga wansi ennyo ebitundu 10 ku 100 ate ebbanga lye bakuwa olyokusasulamu liba lya banka ly'emyaka 4. N'olw'ensonga eyo abantu abaakosebwa COVID bajumbire enkola eno esente gye ziri tujje tubayambe. Ono abakubiriza okwettanira ennyo pulogulaamu za gavumenti okusobola okweggya mu bwavu. Tukubiriza abantu baffe bazze leero bajumbire enkola za gavumenti, pulogulaamu za gavumenti. Esookerwako ye Parish Government Model. Ng'ekitongole eno model emyaka 28 gye tukozesa okulakulanya abantu baffe naddala bawejjere. Kati badde bakubiriza bajumbire pulogulaamu eyo bayingira ebibiina ebya SACCOs ezatondebwawo gavumenti, esente gavumenti nyagala bawo kaka sente yaziweereza ziri mu banka. Kati ku namba ya SACCOs zonna mu Uganda nga banka twafunako ebitundu 10 ku 10 ku SACCO 14 tetulina wano. Kati bwe banka basobola okukozesa enkolakulana eyo ye puroguramu esooka okutandika banka ku parishi. N'olw'ensonga eyo abantu abali mu parishi mujje mujumbire puroguramu ya gavumenti n'emyoga ekyaliyo. Waliwo puroguramu y'emyoga waliwo ne parish government model zombi zikwasaganya. Opportunity Bank y'emu ku ezo eziyambye abasuubuzi okulaba nga babbulula ebyenfuna byabwe ebyali bibbidde mu muyaga gw'ekirwadde kya lumiimamawuggwe ekya COVID-19. Kale nno ng'entasiima ebulaagiwa Kabuye Israel. BTM TV Community Report.